nga bw'olaba Eagles bwe yatondawo ekibooziboozi ekyaliwo nti Sebatta mulogo kubanga Sebatta we yakubanga nga Eagles tekisobola kukubawo kale ne bamutondako kati waafuna manager bamuyita Katongole niwe Kavuma ne batondawo ekibooziboozi omusajja oyo temukolanga naye biki bweti embozi neebeeraawo Sebatta mulogo takoleka naye empalana neevaawo ale abayimbi batondawo empalana kumbe omusajja yalina maanyi amafuta gaali mangi anti Sebatta yakubye endongo emyaka gyonna era wayinza obutabaawo muyimbi abeera na linnya lyenkana lya Sebatta emyaka egyo nga bagamba Basudde yali yagituusa ku kisenge ate atya Basudde kati nga nkugambye ekigambo kino nga tuli mu kamera Basudde Sebatta ne Kafeero Basudde yali wansi Sebatta era yakubanga omu n'atimba ekisaawe kye n'akikuba omu nakivubo n'amukuba Sebatta n'amujjuza Sebatta yakubanga nakivubo ogu kati Basudde yayina ebigambo ebigumu owuliriza nga bigumu nga Basudde si mulungi nga bw'omulaba ku stage enkya toyagala kuddamu kola tasikiriza Kafeero ate nga bw'ajja ku stage bw'ati n'atandika okuyimba ne bw'oba toozine n'ojenye mutwe ogunyeenya enkyodda Sebatta yakirina teyakirina Sebatta yayina byonna ng'asikiriza olaba Sebatta yali musajja mulungi ng'ayina olususu lukola luti yayina eddoboozi eriwooma ly'owulya nga liri sweetness likuyingira nkuwulira n'ayimba n'owulya nga Sebatta akoonyeeyo n'akka wansi n'ayambuka ng'ayina matiriyo bw'ajja ku stage Sebatta nga yakoze stage awo anti Sebatta abantu baatyanga omukuwa ssente nti bamufuwe bino byebafuwafuwa abantu ng'oli malayika bamutya nga bamutya ensisinga eri awo ogenda mbwamukwateko muwe ssente otya Sebatta ssente azikutte mu mwaka gwa 2000 nze olwaliro kankubulye kino nkikubulidde leero nze okufa kwa Kafeero kwammalamu amaanyi mu kuyimba ebyaddala okufa kwa Kafeero kwe kubeera bwe nti nze Sakozi Farouk era nga ndi wano n'omusumba Mamuli Katumba tukuyisizaamu tukulaga mu mboozi tebankadde tukulaga etoffaali abantu bano lye baateeka ku industry ey'okuyimba tukutegeeza ebintu bino nga nabo weebali nga bakyali balamu bakubuulire olugendo nga bwe lubadde so Mzeeyi Mamuli nsaba obuuze ku batulaba era abantu bagamba ekintu webale nnyo webalire ddala kutangaaza nsonga mbabuuzaako bassebo ne banyabo abali ku mukutu abatulaba abalinze manyi njagala nnyo abantu b'e Bulaaya abantu b'e Bulaaya abo batoba nnyo nnyo omuntu ali e Bulaaya atoba nnyo okulaba ng'abeerawo omuntu w'e Bulaaya akola essaawa 24 ekyeyo nkimanyi nnyo nkimanyi bulungi nnyo era omuntu ow'ekyeyo bw'aweerezanga ssente ye Uganda bw'ali e Uganda tozanyisanga ssente ya muntu ali Bulaaya we Bulaaya teyeebaka mu ssaawa ze weebaka mu Uganda z'owummula ye taziwummula aba azikola mbeebaza abantu balabi baagazi ba musiki waffe bantu bakozi n'aba Uganda abali mu Uganda abali mu Uganda wano abatwetoolodde bw'ogenda Bibia, Lango, Sudaani n'ogenda Obusoga, Mbale, Kotido, Kabongo, Nebbi, Moyo, Amliya, Amdati bw'ogenda eno Mbalala, Ntungamu, Isaka, Kaabo, Heitendero, Nyaminuha, Lusere, Matete, Ntete, Mitete, Kabundi, Kambulala, Kinoni, Mbirizi, Kyazanga abantu b'okubizinga Dolwe, Rufuna, Moniziru, Lubya, Lyabaana, Lingira bantu b'e Kacyanga abantu b'e Kalangala mwebale nnyo mwebale ddala kubanga yonna wakubayo dda yonna musiki wange atuuka wayimbayo yonna nayimbayo mu Uganda tewali kkubo werikwata bwe riti
wesimanyi era mu Uganda tewaliyo kifo kagambe mu LC ziri mu Uganda buli LC njimanyi nekiyamaani mumanyi era wano wendabira bano mbu banoonya ssente za UPRS mbusimi bakola ki bali bakozesa ffe kubanga nze mmanyi buli bbaala weeri mmanyi buli luguudo we lukoma kati mu music so si mtu kutula mu office nagamba agenda kusoloza ssente za UPRS nga tamanyi tujja tuuka yeeyo ku UPRS oluguudo bw'okwata oluguudo lw'e Masako manje lukoma kyazanga biki ebyo byonna mbimanyi ne ampusi weeri ngimanyi nemba nebaserega nti bw'oba oyingira mbirizi waliwo ampusi 2 oba emu bw'ogenda ensangi mulimu ampusi 7 buli luguudo ndumanyi ne wemba nebasenga driver nvuga bwati mugamba nti awo nga bwe nagamba nti bw'ongenda e London nga ndi mu Central London wenti ngamba Manchester, Liverpool, Birmingham, East London, Forest Gate, yani Manor Park wa mbanga ali mu Katanga obimanyi ennyo era abe London mbatumiddeko nnyo mukulu Pascal mutumidde awe London Pascal kyali wange East London Pascal ya Richmond mwenna tubatumiddeko Salabedi wali Salabedi kato Salabedi nkutumiddeko nnyo yavuganye ebintu bya Salabedi yabitwala ku nyonya bikola bwati ya Pascal muzeyi Pascal walinga naye omanyi nnyo gana ikapapa ali awe London nkutumiddeko Bob Mpima abo n'abantu baffe nnyo muzeyi Mamuli mugalu family yonna era mugalu bamugalu bonna abantu b'okukyeyo bakwagala nnyo nange babeerako era omusajja Ssengo oyo mkamango Ssengo what happened simanyi kyamugwako bigambo by'abantu abantu betubeera nabo Ssengo yali apromotinze endongo anti kiki kyatuukawo abantu be yali abeera nabo be bamuleetera fitina Ssengo yatwala buli muyimbi wano teriyo promoter agenda kwenkana Ssengo mu diaspora tawaliyo posi Richmond kati agezezzaako ate Richmond yebambi wajjidde asanze abantu abayimbi abazibwe nnyo kugamba kati ate bano baagala nnyo ssente kyova olaba nti atwala kitono batonotono naye gwe Ssengo manyi yakwatanga abantu 30 n'abaleeta e London ng'abapakidde agenda baliisa agenda abantu 30 ng'abatwala atya London etali Juba bonna ng'abayisaawo mama kati oyo omutyanga Ssengo yali w'amaanyi kubano kati omuntu atwala abayimbi 2 ng'akaaba bambe abazze abayimbi baseera ate nempulira nga bakaaba bayimbi yannimba simanyi yakola ati n'atajja naye Ssengo bwe yagamba nga ti ogenda kujja ate ng'olina okujja koogeza n'ogaana okesa mu kkooti Ssengo bw'atyo bwe yakikola Ssengo kiki bapromota be twali twetaaga era mwagala nnyo omusajja oyo mwagala nnyo Ssengo oyo omusajja oyo yankolera ekintu Ssengo simanyi yali ali mu London omwo naye Ssengo nankwata nantwala mu America bayita Minnesota nengenda n'ennyimba eyo Minnesota Kamiliyoni gyalina ennyumba eyo wakuba Minnesota anti eyo wali abasogaali bagwereri balamugi bale mbatumiddeko abantu beeyo wali omusoga eyo Minnesota nkyali mulamu nkyaliyo mukama akyankuumye naye muzeyi Mamuli Katumba abantu b'ediaspora bategeerera ddala America Bungereza wonna Europe wonna omanyiwo mbagala nnyo kabuye Boston nkutumiddeko nnyo ekiba kibe penge nkwagala nnyo Lumbuye nkwagala nnyo omukulu ani waswa naawe nkwagala nnyo era naye abeera eyo mu America abeera Los Angeles nkwagala nnyo waliwo Kalimu Kisava Kalimu Salambwa ni Kalimu Sava naye ali eyo abantu manyi kati abayimbi basazeewo ani nkubuulira kimu muziki wa Uganda n'abakozi ba rediyo bonna bagenda mu America muzeyi Kadu eyo yona tujagala emboozi tujja gituusaayo lwaki gwe tewamalira ekyo nze nina famire nyingi leero nsanzeewa nkusanze eno gundi
Jinja Kaloli. Jinja Kaloli. Mubagolola. Naye nina famire nyingi. Olina nyingi. Kati twakoma wali omanye emboozi y'enyuma. Twakoma wali nga Chance akoze Gomiba Band. Gomiba Band. Kati Chance bw'amala okuyimba awo wajja abawala. Bawala ki? Ab'omutawaana. Bafeibe Nassolo. Angela Kalule. Awuliriza. Mpologoma. Beti Mpologoma. Ewazze bagundi onani. Bani? No simanyi Kasalini Kusasira. Kusasira yingira Bastesha. Bayingirira. Olwateje emijiji najyo gize. Ekyo kigurupu kirala. Chance amazo gikakasa. Chance amazo bakakasa. Kubanga ne Chance okujja okufuka omutawaana yamala kulaba Sala birungi. Sala birungi ye mansita. Akoze Hero Stars awo. Yamanyi nnyo. Kati naona aze nabana abawala bagamba balina okukakasa abantu bayimbye. Bala bayimba nnyo. Bastesha. Angela Kalule. Bagikuba. Andi wano bononya abawala bayimba. Abawala abo bayimba. Bampologoma. Nnyo. Kibeti Mpologoma kyange. Beti Mpologoma. Kyagikuba. Ate nga Diamond etambulira kati olwo ku Beti Mpologoma ne Martin yangu. Diamond se yakato? Yakato Lubwama. Mpologoma kyali mu Diamond? Ne Diamond eyo nagikola muko. Ate ng'okolayo ki? Anti bwe yavaamu bagundi bani? Bani? Ba Mayinja. Mayinja yasooke? Kato Lubwama nampita. Nangamba gurupu abasajja bandeseewo. Nkoze ntyo okugizaawo. Naye okudduka nga kwali kungi kiki ekyaliwo ekituufu? Ne mugamba Kato Lubwama. Tukole gurupu nga tuddidde kadongo kamu ne bandi. Kadongo kamu ne bandi. Olwo Kato Lubwama nsanga tuli ne John Segawa. Tukoze embaga y'embaata. Anti embaga y'embaata nzo omu kubagitandika. Embaga y'embaata gwe yagitandika? Bativale. Njijjukira. Tukoze ekivulu bakitanga Yutani Kabenje. Ntwala ya mirise ngendo. Tulese Martin Yangume. Tulese Beti Mpologoma. Kinene Bawa Dolini Mutibwa. Loyi Kapale. Mamuli Katumba. Owuliriza. Tulese Nalule yayimba Tofumita Lindazi. Nalule? Yaddawa? Awo dda gyali simanyi gyali. Nalule Tofumita Lindazi mujjukira. Diamond eddamu egenda waggulu. Esituka. Tubeera lekato oyo. Era naye kyanje gyayonze zaali ssente. Kikyati yali tasasula? Yali asasula naye waliwo ssente zaali zigenda okujja mubuuza tukoze tukyakatangamba ate tukyazimba kibiina neŋŋamba nze mpese ŋŋenze. Nentambulamu neŋŋenda naye omusajja oyo Kato mwagala nnyo. Obulamu bwange bwolaba olwaleero buyimiriddewo Kato Lubwama oyo. Butya? Anti bwe nalwala nga ndi mu Diamond sukaali nava naye dda. Bwe ndwala Kato Lubwama oyo naŋŋamba oli mulwadde sukaali ne mugamba atwala eri. Naŋŋamba bw'ali kuluma obulungi ojjanga n'enkuwa eddagala. Ati sukaali yantabukira twali omusafaali Kato Lubwama n'antwala ku ddwaliro baliyita Saidina Abubakari. Emmengo ly'eddwaliro lyange erinzijanjaba emyaka gyonna. Nakati onsanze gye nvako mu ddwaliro. Kakati Kato Lubwama n'agamba ab'eddwaliro nti ono mumujjanjaba ebbiiru egenda kubeera yange. Ategeere. Ne banzijanjaba Kato yanzijanjabira emyaka gyali egi. 3. Nga sisasula ssente. Kato Lubwama? Sisasula wadde ekikumi. Bambi yeebale. Era nze natuuka okugamba nti Kato sikyakola naye buba buli azaamaanya. Katandika okukola ki? Okwesasula. Nini bwe ŋŋenda ekitabo kirimu Kato Lubwama alina okusasula bbiiru. Naye nakivaako vi ntandika okwesasula. Omusajja oyo mwagala nnyo nnyo. Omanyi abayimbi ba director babaani. Omuntu ne bwaba mukozi wa radio ne wa TV asobola okufa ng'omukozi we kasova ku mulimu ebibyo biba biwedde. Naye yanzijanjaba emyaka egi. Ekigambo ky'oyogedde omanyi obuzito bwe kirina. 3. Nanzijanjaba ne mbeera awo. Okuva olwo lwe baazuula obulwadde bwange obwa sukaali paka nakati. Tuddeyo wali abawala abo bafuuse ab'omutawaana. Mpologoma? Nga kwali? Kuliko Angela Kalule. Angela Kalule yaliwa? Yono wa katikitiki yewa? Angela Kalule yaliwa? Angela Kalule yewa katikitiki. Yoyo wa katikitiki? Waliwo awo Feibe Nassolo. Feibe Nassolo. Sosolye bw'atafa. Yalina sosolya? Olinga alina katikitiki? Nga bawala b'amaanyi. Sitesha tebanajja? Sitesha bazze bajja.
bajjaawo batandikiriza kati Siteesa ajja ne Moolini Nantume bajja ne Nantume kuba ali waggulu waliwo oyo Mukalutaaya Namatovu ajja ne Kusaasira azze n'omuwala omulala bamuyitanga ni maama Serinnya yali yeetumira lya bbaawe lye lyasinga okuvuga ennyo omuwala oyo awo abawala ne bafuga ekisaawe abawala ne bakisalako olwo Kyansi kimulekawa Kyansi asigala atoba neggomiba ye abaana bayiise mu industry Kyansi ayimbi bali mu Eagles Diamond ereeta ne Eagles ekola ki ereeta abakazi bakuba n'abasajja mu Eagles bakasuka n'abasajja bakanyuga bannange ebiseera ebyo ndongo etabuka Eagles y'amaanyi nnyo ani aliko mayinja gundi Eagles yonna yali y'amayinja what yali y'amayinja era baagambanga abantu tugenda mu bamayinja so si mu misaaki ate mpulira mayinja siye mayinja yajja Oluvanyuma mu Eagles yasooka eno walala ate eyo tujja kuwanvuwa pulogulaamu Jjajji Wanvu ate siina nnyo maanyi bwe nkunyumiza ebidongo tuyinza okusuula misaaki gye yava manyiyo mayinja yava mu Exodus Band yali ekulirwa Bernard Munyagwa nga ye mukama w'amayinja owuliriza Geoffrey Lutaaya yava mu bandi bayitadde Gibros nga waliwo ekibiina bakitangadde Emitos kyali kya Muganda Nguma Katumba nga bamisaaki bazinamu buki buzinyi badansa eyo gye bakola ki era oyo Edisendi oyo be baali aba Emitos nga director nga ki Edisendi yayagalamu n'okuyimbayimbamuuko kwalema bulemi okay Edisendi avudde wala mundu ekitegeeza endonga agibaddemu agimanyi ajogerako agimanyi kubanga yakulira mu bakayimbira muganda wa Benon Kibuuka kitegeeza ayina authority ojogerako abasajja bonna beetaaga ate okuwa ekitiibwa abalala babayita bakayimbira drama actors abo baalera abannakatemba n'abayimbi ati be balina ekifo abayimbi bonna bwe bakuŋŋaaniranga ku Pride uliriza history gwe abo abantu boolaba ku zirediyo bantu boolaba mu kuyimba kubanga Kayimbira yakolako ne bandi yali mu Fred Maiso era Maiso mwe yava ogenda okukola ekibiina ekyo kya Diamond ne bava mu Diamond ne bakola Eagles Fred Maiso yali avudde mu Super Rocket Jazz Band yabeeranga ku California kubanga ezo bandi zaaliwo nga zino bandi ezitambula zemuyita bandi tuziyita kadongo kamu zino bandi ezajja ezitandika okuzanya drama kubanga eyabitandika alide Emitos ne bateekamu emizannyo kye bayita bandi si mmwe bye mulaba biki bandi kyeki bandi babanga bolaba firigo bakubya abantu ne bazina bano we bajja bamayinja bayozaamu booza ennyimba nga bolaba Erisama Wamala bali mwezo bululu mu lwenzo oli ezo nga bo bakuba bukubi bateemu zaabo ba Super Rocket Jazz Band ba Martin Munyenga waliwo omusajja aba Swizman bo bakubanga mu mabaala kukubira abantu kunywa mwenge bakuba California bakuba ku Seratoni bakuba ku Good Hope bakubanga Entebbe kati ng'ate abo balina kirasi zaabwe kati ffe twajja ne kadongo kamu ne tutambula ebyalo nga naffe batubalira eyo ne bamayinja bwe bajja nabo ne balozaako ku byalo nyinza okugamba ndowooza yali Maiso oba ne mayinja oyo nabasanga ku Bati Valley ne bandaba nga nzijudde enfufu ne bagamba musajja ovaawa kozi nze nva mu byalo eyo mu byalo ebyawa ko ffe tubeereyo ffe ne tukuba lunaku ku lunaku ne bagamba ne mubaamu ssente era bwe baabitandika ne bagenda e Masaka bwe batuuka Ekinoni we baasiraanira Kavuma waabasanga n'abalonda
Keti wayingirirawo ku Eagles. Naye nga ali atugulaagulanga era Keti oyo nga agulayo busoosi kaba Kafeero bwe tutyo kati naafuna ekibiina kino n'akijjiramu n'afuuka ow'omutawaana. Kati na zino bbaani ne zitandika ez'abamayinja ne zitandika okuba nga zikola okuba ebyalo. Okitegeera? Awo we batandikira abamayinja ne baleeta ebyo ne bbaani ne zisaanikira. Olwo Abdul akkiriza okugenda mu Eagles kuba wali wandeese oŋŋamba nti bamuperereza. Akkiriza agaana. Ate yagenda ate ng'aliko nze omugezi simukkiriza. Lwaki omugaana? Mugaana kubanga mulaba wano ekibiina kyaffe kino ekya Homies kikola ssente. Tufuna ssente kuba tweyongerako ne tufuuka ab'omutawaana era nga we tutimbye kati olwo Eagles ate etandika okutudduka. Nga mmwe muli abo nga Eagles etyawo swimming pool. Eagles yatyako ku swimming pool. Sebo. Swimming pool yali kabuna mawanga. Nga bw'olaba Eagles bwe yatondawo ekibooziboozi ekyaliwo nti Sebatta mulogo. Kubanga Sebatta we yakubanga nga Eagles tekisobola kukubawo. Nga kiki? Sebatta w'amaanyi nnyo. Naye nga bano balinga bameka. Mwali mu Lutaaya, Semakula, Amayinja nga tebasobola kukuba gundi wakubye. Kani bamutondako kati waafuna manager bamuyita Katongole naye okavuma ne batondawo ekibooziboozi. Omusajja oyo temukolanga naye biki bweti. Embozi n'ebeeraawo Sebatta mulogo takoleka naye empalana n'evaawo. Ale abayimbi batondawo empalana. Kumbe omusajja yalina maanyi, amafuta gaali mangi. Anti Sebatta yakubye endongo emyaka gyonna era wayinza obutabaawo muyimbi abeera na linnya lyenkana lya Sebatta emyaka egyo. Nga bagamba Basudde yali yagituusa ku kisenge. Ate atya Basudde kati nga nkugambye ekigambo kino nga tuli mu kamera. Basudde, Sebatta ne Kafeero. Basudde yali wansi. Basudde, Sebatta, Kafeero. Ani yali wansi? Basudde. W'ensonga zo. Kafeero yali muganzi nnyo era yayagalwa nnyo era abantu bajjanga omulaba mu kikaali. Basudde yafa tafunye ku ssente za ndongo. Basudde teyazifuna. Naye ng'ate bagamba yali agenda ozifunira we yafa. Yali muyiiya nga muyimbi naye tebaamutegeera mu biseera ebyo bamutegedde afudde. Kafeero yali atya? Yali wattutumu nnyo. Era nakati ettutumu akyalina gwomanyi omuntu okubanga yafadda nga kati bw'otegeka ekivulu kye kivuganya abalamu. Anti twabadde enkoko njeru abantu 1,100,000. Mbulirayo omulamu ng'ali omu akikuba n'abafa. Abantu mameka? 1,100,000. Ewa. Nga 17 luno tubadde enkoko njeru. What? 1,100,000. Ogw'omugenzi. Gw'omugenzi. Oyita omuyimbi. Ate ekyabasudde bakitegeka. Abantu tebajja babeera 3,000. Kituufu ekyo. Kati awe nkulagira ki? Tugende ku Sebatta. Sebatta yakuba endongo ng'agikuba okuva lwe yagitandika paka kati mu biseera bino by'omulaba emyaka giweza 40 ng'alina endongo ye ng'era abantu bamwagala. Era yakubanga omu n'atimba ekisaawe kye n'akikuba omu nakivubo n'amukuba Sebatta n'amujjuza. Sebatta yakubanga nakivubo ogu. Kati essaawe n'oba oyagala okugenda nakivubo senga abaddewo okuŋŋaanya abayimbi ba Uganda bonna n'obatwala e nakivubo. Ne bagamba baafunye abantu bangi nnyo naye nga kuliko abayimbi 50. N'agenda ew'akasozi ku biiki n'agikuba ogu. Webale nnyo. Kakati oyo omusajja bw'omusanga muwe ekitiibwa. Omusajja gwe bayita Sebatta ate awangadde n'erinnya ye Sebatta. Mafuta gaali mangi. Yaŋŋamba yafunako engule ya Afirika. Yagifuna. Sebatta muveeko. Kitegeeza mu ba big three abo Sebatta oyo yalina amafuta. Yali asinga. Lwaki bamutwala nga ndadoogo nga eyali wansi wa bano? Ani akyogera? Oyo akyogera abamulalu. Akyogera mu kadongo kamu abamulalu. Tewali muyimbi yayimbye kwenkana Sebatta mu kadongo kamu. Taliiwo.
ngera bw'ogamba nti omusajja yavumbula kadongo kamu yali omusajja bamuyita jjajjaffe Sebadduka. Ekyo yakikola n'akola ki? N'akiggusa. N'akola emirandira. Sebadduka n'agimala. Baluyima ne bajja. Luyima yalera ba Sebatta super singers naye n'akola ebibye n'akola ki? N'akiggusa. Baddaani Mugula bakoze ebyabwe baabimala. Naye erinnya lya Sebatta likyaliwo nakati likyayogerwa. Era bw'obala abasajja nti Matiya Luyima, Daani Mugula, Sebatta, owuliriza awo Sebatta yali badde mu bano ba Matiya Luyima, Baddaani Mugula, owuliriza bano abaana Kafeero yawagaanya buwagaanya okujja atuuka awali Sebatta ne basudde. Okisegeera? Mpulira. Nga naffe bwe twawagaanya obuwagaanya okuyimbako n'abasajja abo paka kati. Kubanze twatambuliranga wamu ne Kafeero. Omumanyi. Mumanyi. Amaanyi ge we gaali. N'amafuta ge yalina. Gakoma. Emyaka gyonna ne bwe giribawo Kafeero agenda kuba kyabulambuzi. Tebinnaba. Kafeero? Bajja musomako mu byafaayo nnyo Paulo Kafeero. Kuki? Yali muyimbi omuyiiyi omulungi awooma eddoboozi. Yali mulenzi muto, ebigambo ebiva mu mulenzi omuto biba fresh. Yakirina. Kati basudde yayina ebigambo ebigumu. Owuliriza? Nga bigumu. Nga basudde si mulungi. Nga bw'omulaba ku stage enkya toyagala kuddamu kola tasikiriza. Kafeero byonna yabiyina. Nga kali simaati kaali katya? Kakuba enkofiira yaako. Kali simaati, mulenzi muto, ebintu bwe bityo. Basudde teyakirina. Naye nga mu kuwandiika bigambo bye byamweyimiriranga. Ng'omuzindaalo bwagukwata bw'ati. N'ayimba n'afubutuka bw'ati n'ayimba ekigambo kye. Kikutuula mu mutima. Naye ng'enkya toyagala kuddamu. Kafeero ate nga bw'ajja ku stage bw'ati n'atandika okuyimba. Ne bw'oba toozine n'ojenye mutwe ogunyeenya. Enkyodda. Sebatta yakirina teyakirina? Sebatta yayina byonna. Ng'asikiriza olaba? Sebatta yali musajja mulungi ng'ayina olususu lukola luti. Yayina eddoboozi eriwooma ly'owulira nga liri sweetness likuyingira. Nkuwulira. N'ayimba n'owulira nga Sebatta akoonyeeyo n'akka wansi n'ayambuka ng'ayina matiriyo bw'ajja ku stage Sebatta nga yakoze stage awo. Anti Sebatta abantu baatyanga omukuwa ssente. Nti bamufuwe bino byebafuwafuwa abantu. Ng'oli malayika. Bamutya? Nga bamutya ensisinga eri awo ogenda mbwamukwateko muwe ssente otya. Sebatta ssente azikutte mu mwaka gwa 2000 ng'abeera n'akatambaala ke mu ngalo bw'ati ne microphone ye bw'ati n'ayimba nadda emanju. Sebatta nga si bino bye tubuukira ku bayimbi n'ojja n'omwekukutirizaako tekyasoboka. Yabanga nga Yesu malayika ali abantu tebamanyi bintu bino. Oba naffe ffennyini abayimbi banne mwali mu mutya. Ati nze nasasulanga sho za Sebatta naye nga ndi muyimbi. Ogenda olabe? Ndabe byakola. Ye Sebatta? Ogenda kwa Perandi nga yategese syo kakati nga bw'oba tewafuna tikiti toyina wojja kutuula. Ekitegeeza olina kusasula tikiti ku Mande sho ya Lwakutaano oba ku Sande n'ogisasula. Bw'onoogenda va ku bino ebyosanga abayimbi emmanju bali awo ntekera mu kasidi kola bw'oti bavumagana ne ba DJ. Mu nsolo zaffe tebyabangawo. Olina okugenda emmanju ku eri gy'olaga ng'olinayo ky'ogenda okukolayo. Yoyo Sebatta? Abantu babadde tebafunanga time kutegeera byafaayo. Teriyo muyimbi wa kadongo kamu agenda kuyimba yenkane Sebatta kiddamu wano. Taliwo? Oli ajja kugamba oyo teyabategeera bulungi. Baani? Abasatu abo ba Big 3. Abasajja baasiba akajjaako. Abasajja baakola ekyabwe ne bakimala. Big 3 eyo? Bwe bavaawo ne wajja Mamuli Katumba
Walukagga, Abdumulasi, owuliriza mpulira abo nabo ne bakola ogwabwe. Kati naffe awo wakyabuliddwawo abayimbi b'akadongo kamu ate abatujaamu abenyiga twagala bakikole. Tusooke tugende mpola. Sebatta Kafeero basudde bakola big 3 ne baggala akajji ne basooka bakasiiringa. Generation yammwe nejja eyaliko ggwe Abdumulasi Walukagga nani omula Sebbaale yaliwo. Kati ate Sebbaale ate mubale Sebbaale Kibijjigiri nabo ne bakola ebyabwe. Naye ffe rigimu eyaffe eyammwe yaliko eriwa eriko Abdumulasi Mamuli Katumba Walukagga kati Kazibwe Kapo. Abantu aba mwakasiba era tukikoze. Ate bano bonna boolaba nga tenze taata olonze taata waabwe bakimanyi. Bakimanyi. Vincent Sega wagwawa naye najjaawo yakakuba teyakayingira. Yali akakubye. Vincent yali ayingidde. Yali ayingidde. Mwamukkiriza? Ate ono ayimbanga omutamiivu. Yaani oyo abeera nnyo ku ccupa. Ate oyo tetumubala wano waffe. Tumubala eyo kati. Tubala wano kati kwate essaawa eno bw'ogamba nti Kamiliyoni Bebe Kulu baani ate oyinza okubalawo Palaso. Oyo yali Palaso. Kitegeera. Ne Palaso naye akoze ekikye naye ate bali balala. Obategedde? Bategedde. Wire Mukaabya. Mukaabya ali mu baami Sengendo ate yawaganya Mukaabya najja eno n'ayambuka n'atuuka eyo agende ku ba big 3 abo. Ani Mukaabya ayimbye nnyo buli mulembe kwali. Mukaabya akadi ye tategeerekeka buli mulembe abaako. Akajji k'Abasebatta yakakuba teyakakuba. Yatuukayo nedda ssebo yatuuka eyo waggulu. Mukaabya yakuba Kayanda ani nkubuulira. Yakuba Kayanda? Kayanda yamuyingiza akajji. Maama. Gomanye ebbanga lyawangaalidde awo waali. Mu kitiibwa kye kyalimu. Ddene. Kafeero yamukozesaako ng'amwetaaga amwongere support. Ne basudde n'amukozesaako. Kubanga ayo yaba ate oba tumuyita all seasons. Akuba all seasons. Webale nnyo. Ye Mukaabya. Tavaawo. Mukaabya yagezaako lingiza akajji k'Abasebatta. Balimu abawanyama naye nga mu kusanyusa. Ani mu Uganda mwalimu abantu babiri abasanyusa era mu kadonka. Oyi waliwo okuyimba nga tosanyusa naye ng'oyimba ebyamakulu. Mamuli Katumba ne Mukaabya ebivulu twabyefuga. Ekivulu bwenzi nga bijja mu kivulu kyo ng'abayimbi bayimba n'ennyimba bano ne batasanyuka omanya nti abantu balwadde. Mwalinamu kali. Genda ojjeyo obutambi mu Bigunda, mu Bitoobero, mu Nkuuka, ojjeyo obutambi wa Mamuli Katumba olyoka otegeera. Mwalinamu anti katemba. N'okumanya. Kati we mwasiba akantu, we mwasiba akajji kammwe, akaba Abdumulasi, bandugga bano bakola batya? Ate ndugga aluwa naawe, bano bandugga bazze batimba bipande byaffe. Ndugga tebayingira kintu. Essaawa eno bayinza okukinoonya naye tebajja kutuuka ku kiri. Tebannatuukawo. Tebannatuukawo. Ndugga. Twogera amazima. Kubanga ndugga tannatuuka kubeera nti ye nga ye byetengeredde. Tanneetengerera. Oba abantu tebannamuwa matu. So bamuwulira bakola kini. Nze mbadde njagala empandiika esimbi. Baali badde bamuwa amatu n'atimba ne bagamba ndugga abantu ne bamenya ekikaali. Tamenyangako. Tannatuukawo akyakikolerera alina kikolerera. Kati abamuwagira mu lusaago. All right. So tuli wano ne muganda waffe omusumba Mamuli Katumba. Kati abantu abayimba ennaku zo ne bomuza kodi zayimba tazimanyi. Music alimu kode. Bwe nyimba kino nyimba kuki? Nyimbira wa? Njikirira ntya nyambuka ntya? Niyo sango lya nagamba muyimbi. Kyova ulya kyo tubadde ku Maddox.
Mado abasajja bali babiri. Waliwo omulala gwe mutaategeera. Ali wena. Bamuyita Kabuye Sembogga. Sembogga? Kabuye Sembogga. Anti abo abasajja babiri n'obagatta Kabuye Sembogga ne Maddox bakuulamu ekiwoowoolo. Mu nsonga za reggae? Mu nsonga z'okuyimba music awooma. Owakawoowo. Kabuye Sembogga. Abantu tebamuwanga time. Ate kati ennaku zino bamwagala nnyo nnyo. Era kati akola nnyo 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 bamutegeera kati ebiseera bino bamutegeera. Owaye Mado nawulira Mado mukwano gwo. Mado yagana okugira okola kolabo n'okuzza ku nnyimba kiki? Anti yagamba mu Uganda temuli studio. Yangamba mu Uganda temuli studio esobola kunkolera luyimba. Ale mu Uganda temuli muyimbi asobola kuyimba byennyimba. Mado ajjewo ebyo yabeera nnyo e Bulaaya kiraka byamugira. Si kyekyo. Maddox standard ye ya Lucky Dube. Awo nkufuna. Ya Lucky Dube. Omuntu aba alina we yayita. Nga bw'olaba nti Lucky Dube yeegomba nnyo n'ogundi. Yani omulasite yasooka oyo. Bob Marley. Omuntu abaako nekyasibidde mu music we. N'agamba kino nja kukikola nga kiri bwe kiti. Music amukola nga ali ku standard. Gwolooza Maddox senga mu Uganda buli studio tagiyingidde mutayimbye. Singa jingi. Ayina video mmeka mu Uganda. Nga n'abaakola eyo video baamunoonya abasajja baava Bungereza. Bakole. Okola eyo namagendo. Video gy'olaba egi. Ebisigadde muteekamu bifaananyi ne muleeta bibadde ku stage bikola ki naye kye bayita video. Yagamba tiri asobola kukola kyenjagala. Ye Maddox. Ennyimba takoonangayo lupya. Kola bonno. Naye empya zitunda. Omuyimbi ali eyo ng'oli muyimbi akoze. Leka kumala gayimbirira biyimba. Sigaze ennyimba ze nkali zijja kukolera buli kimu. Mike Yazigidi ayingirawo ddi? Mike Yazigidi kati era buuza Mike Yazigidi era Nabitex nga tumutwale Nabugabo yatusaba $7 kuva Tanzania jayina $7. What? Yaje ejindi ayimbao. Oh. Nabugabo. Ngayina tune che. Ngayina tune Mike Yazigidi tesaaga. Abayimbi bayimba ne Mike Yazigidi oluyimba lwakonayo lwalingero oluyimba lwa Joy Tabulo lwagamanga onsuza mu ngato. Eze nyimba. Wow. Wow. Zali nyimba nungi nnyo. Ate Mike Yazigidi yemalamu maanyi. Naye muyimbi. Mwamu wa $7 okujja Nabugabe wakasozi. Ayimbemu. Nga abantu tebamanyi nti babagulana mu $. Mukama Katonda. Nga wa $? Nga wa $. Ye muyimbi gwe nasooka okuwulira. Tukunnyonnyola endongo. Owokubiri yali Wanchekecha. Saida Kaloli. Mwamuleetera mu $. Alize. Ya. Mike Yazigidi avadde ku track. Kolabo. Sijagendayo nnyo eyo naye kiyinza okuba nga kyekyali ekiseera. Naye yagikuba. Oba yo okwemalamu n'agamba nti alaka mbiwummudde. Manyi yasoma bya art. Wa art mulungi. Nnyo. Alaka yabiwummula. Yabiwummula buwummuzi. Naye nga yali muyimbi. Abayimbi abamu beetamwa. Nga bw'olaba gundi ani Chaga. Chaga yo muyimbi. Chaga? Mimbi mulungi. Naye yabyesonyiwa bwesonyi n'atandika bya promotion. So generation eyo nereeta ba radio. Neyiwa. Kakati generation y'aba radio. Ogimanyimu bayimbi kyawa bayimbye ne radio. Radio. Rabadaba. Rabadaba. Radio. Bayimbi kyabajjiraawo. King Michael ba. King Michael yali wemabega ate. Radio wajjo. King Michael nga waali. Lido. Eno lido. Oyo agendako mweriba Empulolando.
tatuuka naye ali awo wakati ali mu bakamiliyoni lido wadda ali mu bakamiliyoni emulemo yingira eyo y'abakamiri bebe baggalawo akaggi bamuleka emmanju bamulesa awo ne Red Banton anti Red Banton yakuba oluyimba olwo baluyita batya noonya mane Kafeero n'agamba akasajja kayimbye oluyimba Paulo Kafeero yali muyimbi yagamba akasajja kayimbye oluyimba noonya mane amanya gange amatuufu Kafeero yajufiiringa nnyo n'agamba atya akasajja kayimbye oluyimba noonya mane nga luyimba lulungi nnyo era mu bivulu netutandika omuyingizaamu nga tumugula nnyo mu bivulu byaffe ng'ayimbye oluyimba olulungi yali akyakola kigira mwana muto ayimba bulungi alese nasawo eno abantu abakuba laapu bonna abakuba laapu Lagaddi eyabaddako yali noonya mane Red Banton yali asengeka ebigambo yasomesa nnyo kati abyo bayimba ebyo nga ebyo batontoma bino ba gravity kati byonna byava wali yali atontoma bamuwe respect yali mutontoma we yakireetera nga kiyuza enkoko yewakanyemufayiro yakubadda bulidesi bagamba bannange ani nga wava mundayagala Red Banton buli ssaawa abeera wamuyimbiremu naye nga mugagga nnyo naye nga ayagala omuvubuka oyo alina ebigambo byagati kati oli omugagga kyamukwatako wava munno kubanga ye yali musajja mukozi noonya mane akagambo ako kamukwatako noonya mane ekyo nvaano ngenda wa Queen kati ebyo bonna nga bannange yali asengeka kati buli muntu generation eno ey'ennaku zino eno eriwo kati bezuule tebayimbayimba mu bintu bya wiiki kati tuyingidde generation eno tugiyingidde kati wajja omusajja omuvubuka omuto yali Moze radio tuba tuline kamiliyoni ejjinja ku Kivulu bundi Moze n'aŋŋamba naye muzeeyi mwakola mutya okubeera b'amanyi awulira balanga Katumba ebyendola nayigaga naga ne mwakola mutya ani abuuza radio muli jjinja ne mugamba radio obudde bugenda kukya ng'oli w'amaanyi nnyo mu Uganda nakyogera ng'omulaguzi tuli jjinja nga muzeeyi kisoboka konze ekisoboka era Moze yafampa respect yatebangalawo yayina wano we yakubiranga wano waggulu Kampala Road bagiyita Lwedi simanyi biki awo high table nga yateekawo entebe yange ku high table nga batuula bwe bati emmeeza naye yange weeri waliwo Kyaga waliwo gundi oyo Wizo waliwo muganda wa gundi ono Jefu waliwo muganda Jefu omutwawo naye nga ntuula awo n'agamba ono omusajja yangumya muziki nali ngenda givaamu ne mugamba ojja kuyimba n'ebyo yakuba oluyimba ne mpulira omusajja ng'agenze bw'ati anti sitayiro ya Moze era naye ne bwe munaayimba Moze yali mulala mu generation eno tewali agenda kuyimba kwenkana Moze akyabalina nnyo ate yayina amafuta era mbagamba abantu abali muve mu kuzanyira mu linnya lya Moze famire ya Moze maama wa Moze abaana ba Moze muteekeewo ekivulu eky'okujjukiranga Moze nga si byakusaagamu bino legase baagala gitta muteekeewo ekivulu anti mbagamba kati essaawa eno ne bootegeka ku Serena redi ajjula abantu ne mbagoba era simanyi bye muliko kitegeeza erinnya lya Moze abantu bali mu lyonoona erinnya lya Moze ndigeza mu Kafeero mu muziki wa Uganda teekako ekifaananyi kye nti Moze oba kiki oba nnyimba ze tulokinga oba kiki alisinga ekivulu ekyo nga mulaba mufu agenda kujjuza abantu ne Bulaaya balivaayo bajja Moze temumuzanyirangako oyo yayimba nnyo mu generation yayimba nnyo
gwali eyo omuyimbi olwaleero bali kujjukirako ki? Bali kujjukirako ntalo, bali kujjukirako kuvuma bantu, kuyisa mu bantu maaso. Tuli mu kutemera generation nga we zijje zitambula. Kati tuli kwene eyammwe. Mmwe bagundi kyayi wenjayi sitya denja kwepiica simanyani. Si bonna we bagwa? Abo bonna kati nabo balina generation yaabwe. Naye ani agenda okuvaamu mu abo akola erigase eyammuze. Kati kyetwagala obudde bakyabulina. Bulene. Bakyalina time. Era basobola okukyusa. Bakyalina time okukyusa ekintu naye omupiira moze we yaguleka we gukyali. Bagezezzaako abayimba amaloboozi ge Kenzo mbu agezezzaako ogukyusa omuzannyo gwa moze. Temutabika bintu. Kenzo tayinza kuyimba kwenkana moze. Moze ali walala. Ne Kenzo aliwa. Ebikolwa abikoze. Kenzo ebibye byakoze nabyo wayinza obulayo abikola. Generation nga zikaye. Kati olina kwezuula bwe kikyokola. Eya Kenzo. Legacy ye gyakoze. Era mu bayimbi baluno era tewali bawagikola. Balina okukola ennyo. Likodi ya Kenzo. Ndala nnyo. Ago bagayita mafuta. Fe tugayita mafuta eno mu bulokole. Omuntu asobola okuba mu bulokole ng'omulaba nga musumba naye nga tasobola ng'ayina n'ekyaki nga tasobola wadde okuwonya ensiri. Ne wabawo omuntu nga g'omubuuza nti onda kyaki naye nga nsobola okukusabira ne nkugamba nti genda okole kino na kino na kino Mukama akuyambe ogenda okole n'ogenda n'okola. Nogayi oli ate alina kyaki nga yansabira. Nebikwatayo. Kakati musajja gwe bayita Kenzo. Yafuna amafuta naye tagamanyi. Naye alaba bulabi nge kino kiyiseewo, kino kigenze bwe kiti, agenze waggulu, gwowoza awa yali bw'atyo, oyo tamanyi kuyimba, ayimba bw'ati, akola mulimati, simanyi akola bino. Dansa. Gwe lwaki Illuminati tomunoonya? Dansa. Lwaki gwe tozina? Awoza dansa. Owuliriza? Alirake. Katonda yagamba nti Kenzo ogenda kusitula muziki wa Uganda omutambuze mu nsi yonna. Nga bwe nkugamba nti mbayimbi ba kadongo kamu Abudumulasi yatambuza kadongo kamu mu nsi ezisinga. Anti Abudumulasi yatambula passport ne ziggwako. Abudu? Kadongo kamu? Ng'atambula. Ye Kenzo kati. N'agenda kati ye Kenzo. Ebintu byatambuziza muziki wa Uganda. Kala Kenzo muziki amutambuziza ng'ali ku mbeera kati ya social media, ya biki. Naye awo naye Katonda yagamba nti mu biseera bya Kenzo byawo bye bibye tulaba eby'obunnabbi ba Musa abaani ne bakola ebyafaayo. Baabikola byaggwa. Generation ezzeekoze birwa. Kati essaawa eno eya Kenzo byakoze abikoze. Anti kati Kenzo mulaba. Kenzo yakoonayo waggulu wali. Kati talina kweyongera waggulu. Ali awo. Abikolera awo. Awadi azifunye, abazungu abalabye, emikwano gy'abayimbi agifunye, amiitinze buli omu, akoze buli kimu. Kati ekisigadde kiki? Alina kukuuma linnya lye. Kyaliko. Ne batamutomeza. Kubanga kati basobola n'omutomereza awo ate ne basuula erinnya lye. David Lutalo ono agwa mu generation kyentuufu kuba naye tagenda takogga generation yaba radio yaba big 3. Generation ya Lutalo abadde mu generation y'aba Moze. Abadde mu bamoze? Mu kigurupu ekyo. Era akoze Lutalo kyasobola. Era ne Lutalo byakoze ayimbye. Tebalina kye bamubanja. Naye radio. Yali radio. Era akyali radio. Mbagambye ekintu kimu abali eyo bapolomota. Mutegeke ekivulu kya Moze. Abagenda Lugogo bagenda wa? Kololo. Mukitegeke. Agikuba. Mulimbuulira. Naye nga mufu agenda kuvuganya n'abalamu.
kuba waliwo ba King Saha, Radio, Wizo, bani ba Palaso bazze Oluvanyuma ndowooza. Kati bano ate ba Palaso era Palaso naye akoze nnyo. Yeah. Naye mulekere ekyo. Alwanye okulaba ng'agenda naye tasobola kutuuka wali. Abasajja ba ojja gamba Palaso, King Saha, owuliriza Gravity bagiddaawo. Abo kati abo nabo bali mu kategole yaabwe. Eyo nayo yaabwe. Basiza bafana. Basiza bafana. Eyo yaabwe. Naye akasajja ka Radio. Eggaali yali y'amaanyi. Oyo yali w'amaanyi. Gwomanyi omuntu okuyimba no gyoyita ku mukamaawo. Anti Moze yayimba. Nazibikira Kamiliyoni. Mbu yali ayingidde akayumba ka Big 3. Yayimba. Nga Kamiliyoni gye yali yimbye bayitayo Moze. Ekyo omuyimbi obeeranga mu kuyimba nga gye waligenza okukola nga batwalayo mulala. Omanya n'ogandi baali bamutwalaganya. Nga te baana be bagamba negoza ddaji kuba abaana baakuba engoma. Baakuba engoma bayimba. Era omusajja gwensaasira nnyo bamuyita Wizo Manizo. Kiki? Wizo Manizo ayinza obutaddamu kuyimba ate nga muyimbi. Wizo Manizo muyimbi. Ate obwannabbi bwe bukwata muyimbi naye ayina ekimuli ku mutima ekimuluma. Nze olwaliro kankubulye kino nkikubulidde leero. Nze okufa kwa Kafeero kwammalamu amaanyi mu kuyimba. Ebyaddala. Okufa kwa Kafeero kwe kubeera bwe nti. Kwakumalamu. Nnyo. Kutya? Nze ne Angel Sekandi twali nnyo bwe tuti. Sajja n'ayitawo. Nze bwe nayiyanga oluyimba nga ngenda nga mpita Kafeero omugamba awuliramu nkoze ntya. Era ayina ennyimba nnyingi ze yaŋŋana nga nagamba ololeke mu biseera by'emaaso terugenda kuweesa kitiibwa. Leke nno oluyimba lumu lwe nayimbako misa kyo yalubaakinga n'okulubaakinga twali mu kasiwuukira. Naŋŋamba n'enjija emaganjo naŋŋamba oluyimba olwo tolufulumya. Kati ngenda okujja emaganjo ng'ate mulindwa muwonga alututte ku CBS. Kati nkeera alulya ku CBS naŋŋamba oluyimba olwagaanyo olw'okumpuliriza naye sigamba nti sikwagala. Naye terugenda kukolera amakulu ng'okuze. Nakati essaawa eno saagala luwulira nga luyimba. Bwe luyimba ŋŋamba siina bwe ndujjayo mu bantu lwagenda dda luyimba lukulu. Omusajja yali aluŋŋaanye. Yali aluŋŋaanye naye nga nze lwatoloka ne lugenda sina nalwogera. Kati olw'okubanga nti nali naye bwe ntuti buli lwe nzira nti nentunulira abantu nga bayimba ne ŋŋamba musiki wa Uganda yafa. Era abasajja abo ne bakomawo Kafeero basudde owuliriza oba ŋŋambe kati ne Moze n'akomawo mu Uganda n'awulira abantu bye bayimba ayinza okukwata embooko n'abakuba emigo naga muyimba bikimu mwagala kwonoona musiki biki bye muyimba. Obudde twabuteekangamu mu musiki. So waliwo abaana Bashiba, Spice, ba Jasmine, wazze abaana bangi abawala n'abalenzi mu generation eno. Waliwo n'aba ku TikTok nga bo bagamba ti waliwo abajja ti abo bayimbi ba COVID. Abo COVID we yaggwa abamu ne bakivaamu abalisted ne beegatta. Ne babaawo nti bano ba ku TikTok. Okitegeera? Kakati obalaba otya Bashiba ni awo bonna? Emboozi oyagala gyonoona oba ogyagala? Bonna bayimbi. Tulina okumenyamenya industry nga tulaba gye tuva ne gye tudda. Ani emboozi ogireeseemu Siba kati entamye. Siba yakola ki? Siba yali anzise. Tonsanze nga nva mu ddwaliro. Kati okuva lwe yankanga mu lukiiko saagala linnya eryo siryagalira ddala nze. Siryagala. Tolyagala? Neekanga. Okay. So abaana b'ennaku zino obuzibu buli ludda wa? Lyrics zenfu bapapa okuproducinga music tebamuwa budde, problem eri ludda. Abantu be bayimbira bennyini abantu abo buli omu ayimba byayimbye. Nze sina buzibu nabo abayimba. Obuzibu bwange mbuyina na Siba kumanyiira naye abayimba kati essaawa eno bye bayimba
babifunyemu ne ssente babifunyemu ssente balaba muffe tetutegeera tetulina amagezi tetulina makulu yes ssente zibaawo naye obuntu bulamu n'okuwa abantu ekitiibwa waliwo wanedda omusajja bamitanga General Parts nze nali makanika nga ffe gye tugula spare nga wa General Parts bw'ogula spare bakuwa ne soda ne bakuwa ne keeki abasajja batandika okuleeta spare mu Uganda General Parts ne BMK naye simanyi General Parts gye yalaga yali mugagga akati olw'okubanga essaawa eno abawala balina ssente ng'oyo Siba bwe yammanyiira mbw alina nnyo ssente ffe tuli banaku kale naye nkubuulidde sitole wange gye yavudde omuntu abadde agoberera endongo ne gyenvudde balekerawo okuyisaamu abantu amaaso si bonna si generation yonna si yonna bayimba bulungi abamu kati waliwo ate n'abamu balina empisa mwe bali bangi ng'oyo omuwala Nina Rose muwala wa mpisa nnyo Nina Rose nnyo omwana wa mpisa nze nali mulaba ku TV awo mulaba bw'atyo ng'ayimba naye era lunaku olwo lwe twali emutundu eyo bwe mmala okuba nga ndi eyo sirina maanyi najala nga muzeeyi n'afukamira awo wansi ewunya nno omuwala oyo alabika Nina Rose alina ssente naye n'afukamira wansi nanga muzeeyi nsonyiwe oba tusonyiwe byonna ebibaddewo byonna tusonyiwe ng'era Kenzo bwe yakola era neebaza nnyo Kenzo tusooke tuddeko awo katono Kenzo mwebaza Kenzo yankwata ng'obuzibu obwo buzze nga mpulira omutima gugettu ng'obusungu bwe mpulira sukaali alinnye mpulira nzenna kwegamba nali ngenda kukwata Siba mulume ekyobunafu mulume ekyobunafu yankuba ekyamaanyi kwolwo oba singa ndi luzira oba singa nafa mu byafaayo byange ebivuddeko emabega mu Uganda tewali muyimbi asobola kummanyira kunkuba mu Uganda nali ntyamu omuyimbi omu bamuyita Ngume yayena ku maanyi agaali ganjija mu kifuba bingi byesikubuulidde nze naliko bondyana kubanga ebikonde nga bajja mu geta bwayisaawo ne bantwala mu masomero eyo Kolwayi Nakasero Lubiryayi nyambala uniform n'enkuba eŋŋumi zange kaakati n'olwokuba ndaba nti ndi ku muggo kuno nali nja mukwata ne bezaali badde enviiri bwe ziti ezo ze bateekako ez'ebiwandi nali nja zimuggyako Siba nali nja zimuggyako naye Kenzo ye Katonda wange era ye Katonda we kummanyira n'agamba onayogera nonsensi mumufulumye ayisa basekirite temujje mufulumye naye n'abayimbi baaliwo ne bamulaba nga byayogera tebikwatagana era ne bamuŋŋoola nnyo era fulufiga oyo naye mwebaza fulufiga yafuba okulaba nga nzikakkanya kubanga ate yammanyi nnyo n'agamba muzeeyi tuya ne bantwalayo ne Kenzo ne banzikakkanya naye okuva olwo obulamu bwange bwakyuka nze ondaba emisuwa gino emisuwa gyange tegikyasamba musayi tegukyakka eno wansi kati nwana misiwa egyo okuzuukuka sukaali yakkira mu magulu omwo lwa muntu oyo kyokka nali sikyali oli ali ku places ez'amaanyi kati ndi ku oyo kati essaawa eno bwe mbalaba si bonna oyo muwala nga mmanyidde Siba kansuubire nti Mukama akyali mulamu nange ndi mulamu era nsaba Mukama amponye naye nabagamba ne mbagamba nti nze bwe nfiira mu biseera bino bye ndimu bino eyaleeta ssooko yange okulinnya yonna oyo okuleeta okubeera bwoti naye nagamba yali amanyi nti afulumya kiyenje naye nabagamba nze ndi muvule nga bwe nkugambye ndi musajja muwanvu nnyo mu bidongo bino nga bwe nkunyumiriza yonna gye mpise saagala muntu ammanyiira nze siisa muntu mu maaso nze mu Uganda abayimbi bayimbi bannaabwe nnyo nnyo ne beeyimba ne beevuma ne beerangira nga nze nasirika somanyi okuyimba naye Siba yaluggulira ku parties nkubuulirira wano
era sagala kwogera ku linnya lye gw'olireese, saagala kuyogerako, saagala kwogera ku linnya ly'oyo mukyala asigaze obugagga bwe, ffe ebiyenje abatategeera atuveeko. Owuliriza essaawa eno federation eyo yonna gye baliko gye baakola teri agaana, nze siwakanya federation. Alright, tugenda kwogera ku UPRS ne federation mu kitundu kyaffe ekisembayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubadde tubalaga GYENVUDDE wa Wendongo ne muganange Mamuli Katumba. Bwetyo bwe tubadde, mwebale nnyo, mwebalire ddala.